Enteekateeka z'okulonda obukiiko bw'ebyalo zituuza Paalamenti obufofofo oluvannyuma lwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu Otom Butime okwanjula ennongosereza z'ayagala zikolebwe mu tteeka ly'okulonda ekkadde okulonda kw'obukiiko bw'ebyalo bwe kubanga kwakubeerawo mu January wa mwaka 2017. Kino nno kiviiriddeko n'ababaka abatuula ku kakiiko ka Paalamenti akalondoola gavumenti ez'ebitundu obutagenda mu luwummula lwabwe lwa Ssekukkulu. Ennongosereza ezoogerwako bwe muli okukendeeza ennaku z'okukuba kakuyege eri oyo aba yeesimbyewo okuva ku nnaku 7 okudda ku lunaku lumu lwokka, okutimba enkalala z'abalonzi okumala ennaku 2 zokka nga mu tteeka ekkadde kubadde kwa nnaku 21 n'ennongosereza endala nnyingi. The law for these elections should change. Instead of 21 days, make it 2 days. If at the village level you cannot find your name in 2 days, then really don't reside, isn't it, in that village. The law says you should campaign at least for how many? For 7 days, isn't it? I'm asking for 1 day. So that if you are from my village, you can campaign from 8 o'clock in the morning, isn't it? And by 3 o'clock, at that venue, we should be able to vote. Okulonda kw'obukiiko bw'ebyalo kuno kwakubeera kwa kusimba migongo, wabula abantu bangi ekirowoozo kino tebakyaniriza nga bangi bagamba nti kino kyandireetawo obukyayi mu bantu. Raphael Magezi, ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu, agamba nti okusimba migongo gy'abeesimbyewo kirungi kubanga kyakuleetawo obwerufu mu kalulu kussa n'okuba nti ensimbi ntono nnyo ezeetaagisa okutegeka okulonda okw'ekikula nga kino. Ekyo kituyamba okukendeeza ku ssente ku bbeeyi, ekyo kituyamba kukendeeza ku budde, kiyinza n'okutuyamba kukendeeza ku nkaayana. Nedda nze mbadde nsinze nze sisinze manya biki banzibye, oba okiraba nti oli akusinze alina layini empanvu, alina abantu bangi okukusinga. Ate ekiba kitegeeza tetwetaaga zino empapula buno bokisi, tetwetaaga biki. Nedda tusimba layini, alina abantu abangi yatwala olunaku olwo. Wabula ekyebuzibwa kiri nti okulonda bwe kunaabeeranga kwa kusimba migongo, abalonzi tebalonde mu mulundi ogusukka ogumu. Magezi ategeezezza nti ennongosereza ezireeteddwa minisita mu tteeka eppya za kugonjoola ebizibu eby'ekikula nga kino. Bago lino minisita lyaleese lyongera okunnyonnyola enkola eyo y'omugongo, kalulu k'omugongo kanaabeera katya. Register ey'abalonzi olukalala olulaga nti ye wakkirizibwa oli mulonzi ku kyalo kino eteekwa kubaawo. Bwe bateriiwo kitegeeza buli ayagala alonde, kitegeeza olondere wano oveewo odduke ogende ku kyalo ekirala olonde, kitegeeza oleeta abalonzi obasombe obaleete awo. Tujja kuba tuyingidde enkaayana z'amaanyi. Sabbiiti ewedde, Sipiika wa Paalamenti Rebecca Litwala Kadaga yalagira minisita wa gavumenti ez'ebitundu n'akakiiko akavunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu okukenneenya ennongosereza zino olwo banjule ebbago lino mu Paalamenti mu bbanga ly'ennaku 10 liyisibwe ng'etteeka olwo kisobozese okulonda kw'obukiiko bw'ebyalo okubaawo. Stephen Tulyargayo, KTV, amalindirire.